ne mu by'omwoyo bwe kiri. Teri n'omu kubali wano agenda okusiruka mu by'omwoyo paka ng'ategedde nti Setaani amuyimiridde mu maaso naye asobola okuwangula mu maanyi ga Yesu. Ebyawandiikibwa bitugambye Zaakayo ekigera kye yali mumpi kyava ataasobola kulaba Yesu. Obuzibu obusinga obunene obw'omusajja ono tebwali kibiina ekimuyimiridde mu maaso. Obuzibu obusinga obunene obw'omusajja ono bwali bumpi. Singa yali muwanvu teyanditawaanye kubanga banna abalala baali balaba era tewali yali yeetaaga kulinnya muti. Mu maaso ga Danyeri waliwo obunnya bw'empologoma naye okukkiriza kwe nga kuwanvu okusinga obunnya bw'empologoma n'awangula. Shadrach, Mesach ne Abedunego ekikomi ky'omuliro kyayimirira mu maaso gaabwe naye ng'okukkiriza kwabwe kuli waggulu okusinga ekikomi ky'omuliro nabo ne bawangula. Kaakati mu Kristaayo mu miitingi eno tukyusibwe mu by'omwoyo nga tukula. Bwe tunaakula okukkiriza kwaffe ne kuwanvuwa bakama baffe ku mirimu tujja baba waggulu nga tebayinza tulemesa kulaba Yesu. Okukkiriza kwaffe bwe kunaawangula abasajja abakwanyikwanya abayayeyaye tujja babeera waggulu. Njogera eri omuvubuka osigale ng'olaba Yesu wo. Teriiyo kiyinza kuyimirira mu maaso ga Mukristaayo akyusiddwa mu bya mwoyo n'atalaba Kristo we. Era olaba waliwo ekintu ekikuyimiridde mu maaso nga Yesu tokyamulengera, manya nti okukkiriza kwo kampu miitingi eno ezze kukuyimusa obeere n'okukkiriza okuyita ku bizibu byo osobole okulengera Katonda.